ebyokulya weebiri tomooni kutidde kwaniriza ku CBS FM UG official channel yaffe amanya MC Shita Queen of the Mic etali Kampala zenagagamba muli bakuwakana paka kuulira bubi but nditala lya Kampala tuli mwezi mupya saagala stress saagala bino kwegamba nginafuka chali wange dana n'abatanzi abagambye buli kyompulirako kituufu twale ekyo gobo ulidde bagambe Shita akola yes that is it kisigaze kyekyo sina budde bwakudda okwennyonnyolako onakora leero ntambudde ne chana chiwala ono leero bwengenda okola naye mumbejja era mmwe abali eyo nga temuli bambejja mbasaasidde okay. Amanya nze Vivian mbanirizaako waneeno ku CBS FM UG. Yes. Omwana nga muwulidde mumbejja munnange mutukwate mpola mpola njaga kujjukiza nti tubeera ku mitimbagano ejjenjawo tubeera ku YouTube tubeera ku Facebook tubeera ku TikTok ngo buli kimu ekikunyumidde nogamba banaye bannange wano ino pate enyumidde kuba Maiden Girls mukwano ku TikTok zibeerayo nalabye abana batandise n'okola challenge mu video zaffe alhamdulillah fe kitegeeza musiima you can still comment on our videos on YouTube. Yes onakola leero omulamwa gwaffe gugamba nti kiki ekiretedde abaana ab'obuwala abamu okwewaggula mu maka g'abazadde baabwe so ne bagamba ffe ewaka nedda tukooyeewo kiki ekiretedde ensangi zino abaana abamu ab'obuwala naddala njagala nkakujjukize naddala abaana ab'obuwala okwewaggula mu maka g'abazadde baabwe. Vivian nze ku saidi yange ngenda sooka nenye ddala abaana ab'obuwala nti omwana ow'obuwala wabeera atugeze ng'ali waka n'alaba munne ng'alina oba akagatto akalungi agenda keegomba n'agamba omuzadde waba nga talina kintu bannange guma togamba gundi alina akagatta kalungi n'otandika omumubuuzaako bannaye gwe ngolabika bulungi obwoyo bw'oyambala bulungi okikola otya kati oyo omwana ow'obuwala oyo gw'obuuza omanyi kinti oba agenda ne yeebaka ne bashuga daddies obifuna oshegeera okwegombagomba okuti omuzadde wabanga agambe sirina kino nedda gumiikiriza lwaki oba togumiikiriza olina buzibu ki bannanga abalono abaana ab'obuwala muyitiriza nnyo ensangi zino kubanga mutuswaza n'ekirala mulina ebikoosi group influence nogamba anti olabe Jamila tabeera waka nange nyina okukola ekisoboka okubanga sikola ki sibeera waka n'osalawo gwe ove waka ogende ense kutwale kyova olaba ennaku zino abaana b'obuwala bosanga ku kkubo nga babase abamu babasuula mu myala kubanga mulina ebikoosi ebibi bye mugenza okwetabamu oli n'abeera eyo n'agamba group gy'ogendamu yo gy'omanyi babeera banywa enjaga babeera bafuuwa sima bazita shisha nze sizimanyi nazimanyi omanyi ndimu obwakataala nakave waffe sakala kwegamba ne mubeera mu mbeera bwetyo nga kugamba group influence gundi bakuba ebbaala nina okugenda mu bbaala anti waffe tebatukiriza mbufunze kanneewaggula enva ewaka tandika okugenda mu mabbaala ne bakyali bange then n'ekirala kye nnalabye abaana b'ennaku zino babayita bannatagambwako otegeera ennaku zinawulya bagamba omanyi omuwala omukyalo yemu yayimba akayimba ffe bannatagambwako simanga tebasongwako kati omu n'agamba ewaka banfuga bagamba yoza ebintu nze ku myaka gyange tandika okwoza ebintu ani gwe bagamba olwo ate kisinga nnyo okubeera mu myaka gyaffe emyaka gyaffe gino giri so dangerous nnyo n'abazadde abamu simanyi oba sina abazadde nze sigenda kunenya abazadde naye n'abaana mmwe mukisusiriza no ddala nti nina ovaawe waka nina okukola kino eno kubanga waka tebanzikiriza kwambala bwenjagala mukwano omuzadde wabeera alina ekintu ekirala kyakola kyakutangira naye gwe nodda mukisusiza nnyo nga wena abagambe nti eno program sikola nzekka tubeera tukubaganya ebirowoozo nti gwe oleta point bweti ne tugikubaganyako ebirowoozo olina aleeta kino agamba Shita nedda kino ne kino kye tulina okyusaamu mbeera ne mwana muwala era nga wena abagambe Vivian gwe ku mulamwa gwaffe oteesaawo ki?
kwawukanako nga Shita wagambye nti abaana ab'obuwala babeera n'ebikoosi ebibawaga okuva ewaka babeera tebaagala bagambako ne beewaggula ne bava ewaka. Si kituufu kubanga abaana abasinga ab'obuwala basobola okuva ewaka ng'ensonga nnyingi nnyo ezibajja ewaka ewaabwe. Abasinga ne bakiraba obulala naye ng'ensonga ziba nnyingi kubanga abaana abamu babeera harassed babakabasanya ewaka wabeerayo baganda baabwe abalenzi taata baabwe ba step fathers nga balina ebintu ebimbe babakola naye ng'omwana tasaana kigamba maama we kuba maama we abajja kukola ki kuwakana oba wakanire baawe okitegeera kati abaana ab'obuwala waakulaakulama awezezza emyaka 18 myaka 2 ng'alaba asobola okufuna waalaga ekyo kyokka kisobola omujja ewaka naye kati gwakirabye n'ogamba yeewaggula n'ava ewaka okitegeera n'ekintu ekirala abaana ab'obuwala abamu basobola okuva ewaka olw'ensonga nti abazadde abasinga tebakyasobola kuhandolinga generation yaffe eno nga wootumanyi bannatagambwako si bannantagambwako naye okitegeera nti abaana ab'obuwala abasinga wotutuuka mu gino emyaka oba olina ebintu ebimu byoyagala okukola ku budde obw'enjawulo oba olina programs zo nga ggwe ate omuzadde agamba yingira ssaawa 2 ezo programs ziyinza obba simbi naye ye omuzadde aba tayagala kumanya aba akwagala ewuwe essaawa emu okitegeera naye kati abaana b'obuwala waweza emyaka 2 19 21 23 25 nga ssaawa 2 ayinayo birthday ya mukwano gwe okitegeera balina celebrating balina having a good time nagamba why kati kanve waka kuba wenaddayo ssaawa 4 terugenda balutalo ne maama okitegeera kati walaba ensonga ngeeyo ngagamba kankole ki kanve waka naye nga si mu bubi okitegeera zezo ensonga ezimu ze zenyinza okuwa ku baana abamu ab'obuwala abeewaggula okuva ewaka. Lowooza owulidde Vivian wabagambye nti abazadde abamu bali bayinjaga tutunye nnyo point ya harassment nti okwongerezaako nti taata ayinza okuba nga alina obugambo bwasindiikiriza eri omwana ow'obuwala omanyi nti okukakasa maama wo nti taata ngamba kino kiba kizibu ddala kubanga muzadde ayinza ogamba tekisoboka gwe kyana gweyagala kwewaggula biki naye nga mukazi wattu kyatuulidde awo alina abazadde abamu bakambwe ennyo ku baana nti omwana ayinza okugamba maama nonno kino tolimba biki ate abazadde benakuza banguye empi simanyi lwaki so abazadde banaye tweddeko kati tuyinza okubeerawo ne solutions batya nti ebizibu byesibize abaana beewagudde bavudde waka naye golaba twali badde tukigonjoola bati abaana baneeno okubanga ab'obuwala naddala by the way abaana ab'obuwala bali badde babatwalanga glass gwali badde olaba solution ki abazadde kye bali badde bakola abazadde abasinga tebafuna budde butuula n'abaana baabwe kwogerako nabo naddala abaana ab'obuwala omwana we awezezza emyaka 18 temufuna budde butuula kwogerako nabo tuula n'omwana wo omubuuze biki by'oyitamu kino kikwasaganyiza otya essimu eno okitegeera mwogerezeganye n'abaana bammwe wabeerewo yenkolagana ya maama n'omwana oba maama ne taata omwana ne taata okitegeera nti wemubeera mwogerezeganya kibayambako omwana era ajja kukugamba nti maama munnange brother wange yaŋŋambye ebintu we biki ebitali birungi okitegeera olw'eri enkolagana gye mwina tajja kutya era tajja kwewaggula kuva waka olw'ensonga ezitakola ki ezitaliimu era n'abazadde abamu bakambwe nnyo abazadde bakambwe waliwo omuzadde ye nga tomala gamugamba nonsense kati omwana agamba waayi buno bukambwe maama bwaliko batata bwaliko kanve wano ebinaddira sijja kubisobola yes nsonga solutions ezimu zenyinza okugamba abazadde oba n'abaana okubeera nga mwogerezeganya ne bazadde bammwe obuteewagula bwewaguzi kuva waka
N'ekirala kye njagala okwongerezaako nti kyenandisabye bateekewo oba babiyita bitongole like oba babiyita mu Luganda nti abaana babagenda exactly organizations nti abaana abavubuka naddala abaana ab'obuwala tulina obatwala mu musomo weeguti kati nga woolaba maama Naabagereka yateekawo ekisaakaate ky'abaana ab'obuwala nti si bawala bokka by the way n'abalenzi I had nti bagenda nti babatwala eyo ne bababuulirira nti omwana obanga wafunye idea y'okwewaggula okuva ewaka kasaba kutuuza ne bakubuulirira kikola kikuvaamu. So I call upon the government okubanga basettingawo more organizations so that they can solve those problems abaana ab'obuwala okuva ewaka okukola kino okukola kiri eri si kirungi. Nga manyi nti mu program yaffe the Maiden Girls tubeeramu n'obunyomero obw'enjawulo naye nga tetunabagenda mu bunyomero obw'enjawulo katugendeko omulango bw'abakama baffe tukomewo. Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Katunyumira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FMUG. Ring the bell and never miss another video. Twegatteko ku channel yaffe eya CBS FMUG ng'onyiga kadawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FMUG. Subscribe and leave a like. Mukulikeyo mulango w'abakama baffe okyali ku program the Maiden Girls njagala okujjukiza nti tusinzira wanene ku kizimbe kyaffe ekyamasengere naye gwatanaba kuyingira mu masengere mukwani wa missing something kubanga oyingiramu n'owulira ng'emirembe gyonna gikwetoolodde buli dakika nga breathing akugamba oba Katonda kuze tusana mpewo etya simanyi na kumanya kubanga masengere gwe tonnaba giyingiramu you are missing something. Nga mukimanyi nti program yaffe the Maiden Girls tubeeramu n'obunyomero obw'enjawulo tubeeramu ne segments oba mu luzungu bwe bakiyita tubeeramu ne segments ez'enjawulo tulinamu fashion tulinamu ne entertainment. Gwe omuyimbi yabaddeyo n'akola ki kuba kiki kyoyagala okumanya ku selebu mukwano ffe tubeera waneno nga tukutottolera ani gwe bakwatidde mu bbaala ani gwe bakubye eccupa y'omwenge ate nga mufumbo ng'ate yasize mu bbaala gwe mukwano Maiden Girls eno program ennaku zino baŋŋambye abantu bakyebaka saawa ezo 2 Kulwokubiri saawa 2 Kulwokubiri babeera tebeebase bagamba tulina okulaba bwana buwala naye tuli ettala z'e Kampala. Mu fashion doors mukwano kikyolinayo kikyoyagala tugamba ku fashion doors. Fashion doors sina kyamaanyi naye abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi balina okuyiga emibiri gyabwe. You have to know your body olina okumanya obugoye obukunyumira n'ogamba nze onyambala kana akagoye mbeera waki wakabi umanya omubiri gwo yambala ekintu ekigenda n'omubiri gwo aho bere nga ate oli ku mulembe sijagamba mbuluno olugoye lwe luliko kuba lusobola obbanga lwe luliko naye nga terukunyumira. Yes. So you have to know your body and then put on what suits you. Waliwo abamu bagamba nti wadde mubiri gwange wadde siinaako bagiyita nyashi mukwana akagoye akakaze ku market nyina okukambala oba ntya oyina kyefoosingirako ddala mukwano jaswala wekka naye nga oyagala oli osobola okukambala kubanga it's a free world. Yes osobola okwambala kyonna kyoba oyagadde naye ate oyambala ekintu ekigendera ku mubiri gwe ate obeera wakitalo mukko. Ddala ba Miss Kavize mbatumirako eyo nnyo. Mu entertainment omanye ekiri mu entertainment? Sinamanya kiri mu entertainment. Omanye no program yaffe tulinawo producer waffe ayagala nnyo omwami gwe bayita Edrisa Musuuza kugambye oli ayinza n'okugaana okulya lwa Edrisa Musuuza. Mumanyi. Mukwano twabadde tuli awo batugamba oyo tawasa takola ki mukwano ku Saturday yabalaze nti mukwano agenda emba mukyala we Nyamutoolo n'akyala oba yakyadde wasenga oba yakyadde maka gaabwe sijja kulima sinabitegera producer yabisingako sagala sala mugambe ennaku zino batuvuga speed bannamawulire kasita osala ekigambo olina okituulamu. Mukwano kyabadde wali nga Kenza alinaako bano aba gavumenti basonze kibayita dola nga zibakanyugira omugole nagulabye nagenza okulaba nga omugole wayimiridde waliwo New Jane neŋŋamba tebagala
manya ebya Rema ndowooza naye baneze bagamba banamwe muli bazibu nnyo timu Rema muli bazibu nnyo bavumye kye bayita omwana muwala Nyamutolo mbwate yakopya engoye za Rema mbwate bikoze bitya buli kimu Rema omusajja mumuleka anyumirwe Uganda bo tebazikiza ekintu owaali okitudde mbajja kikusibako mpaka kuwulira bubi waliwo nekezo yabadde ayimbira waliwo stage emu yabadde Sunday stage eyo yabaddeko ng'ali kuyimba mukwano yabuuza bodyguard where's my wife tomanyi kyakusasuza where is my wife gun pick her gamba omusajja omukwano guli bayimbira akayimba n'abagamba wanda ajja kubeera ddawo nga temumukkiriza kati we yabasuddemu kiminista awo ana ekiminista yona gy'oli alhamdulillah waliwo ennaku zino nga mumanyi nti tubeera ku mitimbagano gyanjawulo waliwo omwana muwala muyita Winnie wa mami omumanyi yayimba n'akayimba ne Jess ne Mudra mukwano yabadde somero Kigizit Green Hill bakubye oli n'akaaba amaziga bakubye oli empi mukwano asikaali yes bami bamukubye naye njagala okwongera okubiriza bannange security guards mu kisusiza nnyo waliwo n'omuyimbi omu gwe baakubira eyo wadde yali anispas Diana bamukuba yes nti baselebu baffe aba Uganda temubadde nnyo respect yaabwe ng'okubeera celebrity gwogenda osanga nga bakuba bamuzeeko basambye kati mwana muwala bambi bagenze mumukuba bamukubye bambi si alina ekyejo leero ndowooza yagambye embuzi za mami naazisiba ntya nga bankubye omanyi budakika ayogera ku mbuzi za mami ze yasobedde omanyi eno wiiki yabadde ya mikolo ne Samasoja omuwulira Tomumanyi Samasoja tomumanyi omuyimbi Samasoja mutegedde Jira love mpalavu intobe amanyi akayimba nekyali wangu esinga okwagala Shiba yabadde omukwano natukubako mwana muwala bannange naye bavumye era omugole nze nja bebatuusaako bavumye omukole mbobalina omanyi Helen Rikoma yagala navuma buno obuwala bukatalani kando amanyi wegati kati bavumye teba bintuuza naye mwasabudde omugole naye Mungu abalaba temujja kulaba ggulu bantu mmwe tosobola vuma mukazi wa muno guyasiima naye bamuzeeko ne bakola ki ne bamuvuma ate ng'ebeera choice omuntu gw'aba asiimye gw'aba ayagadde yooyo naye bakazi babannammwe ebitiibwa program yaffe bwetyo wetambudde olunaku olwaleero njagala okujjukiza nti you can still subscribe you comment n'otugamba shita leero mukyuseemu wano shita kino gwe n'oteesa ku mulamwa gwaffe nga tugutaddeyo mukwano ffe tetwagala kubeera badina kyemalira twagala nammwe mu engaging mugundi mu show yaffe mubeere the good what followers good what mayi luzungu lunsumbuwa followers and fans Ssaabasajja Kabaka awangaale CBS FM.